Executive Media. Focus, innovate, succeed. Oleo kameleka kakatali. Atenga watu sio bakubire jino olabe kikopo mu bakubire ji. Oligaba bugabi n'olijjago. Abamatoka ame. Bwendabye ji. Nenzijukire kikopo mu bakubire ji. Kikwata mu n'emmembe ate n'osoko osasambula mugana agakwata ebbali okubiremu amapya. Ebanga langi. Bakati kya langi. Nekirungi goje jiddeka. Ne baleta kugamba ne mama. Abakatali balina butifini bupya aka ice cream ko bakuweredde. Ice cream. Mwabade mu ice cream n'ogamba tokafiirwa bakabaka kusedde. Twakedde kuba mashimu batugamba fatigue yakutta. Lwaki bintu byatasobola tobivaako. Tosobola tuma muntu n'akusuubulira. Gwe bagambe fatigue yamukoterwa kusuubula. Mbunyonyi. Oba kubulawo kano yakomyewo ne bamussa ku kikaliriro. Kayabuzewo ennaku ebbiri ewiiki bamuzza ku kikaliriro n'asula ku mutinga enkima nga nsonzi jjukira eri abadde yeetala kunoonya lugoye lulungi asibye atambula ate nadda organizations ez'abakyala ngamba ndi n'ensigiriza abawarabu temuli kwemakula nadda kayimba kaffe kugwa ensonzi tumuyimbire kayimba kaffe emikono waggulu eringa overnight bagagalika idiidi bawanika amagulu owaawu obulumi mbadde ngenda kuyimbira lwange luno amaanyi tolina nga weesiba ku bintu walikoberayo emba mu fatigue Shame manja lyerinnya lyange abeera Sabuka buli lunaku olwokuna tubeera wano nga twatuuse dda inze Shame manja muwala w'ab'omutima njagala okusumirako brother wange ate ng'era ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye wa mutima wa mutima yampita yasiima ngende nkyaleko embuga ate nga ye kabaka we wabweru naye bakitegeera nti siwa kugitakaddamula simanyi oba bakitegeera bulungi naye nga agitaate tugiwaani gwe tulina yaliwo ndi mbeera ne Sunny Case mwenna mumulaba ali ku TV Delta TV abeerayo buli saawa sawa 9 paka saa 11 Monday paka Friday ate ng'era comedian akola ne Cucumber mu bawagire dio yaabwe ndi ne Mzee Kagatto my dad analyst mulungi asinga Uganda obukulu asinga amefuga obukulu theater practitioner muhandisi muhandisi w'ennyimba ate ng'era muyimbi waazo muhandisi wa bitontome ate botanist obucheki yajogedde ne ngamba omuntu yasoma emiti ate ng'era linguistic ekyo kyewadde weewalirako ku Shalom Shalom naye butamanya kibeere naawe kibeere botanist kati nga nze ngamba abantu ni botanist ate nadde sijakitegedde kati ne Shalom naye kubeera musiro mwagaga viiri ale ne Shalom naye nja kumuwa ebibye kati mbatasobola kuddamu botanist nolwakitagamba nti alina diploma mu kintu mu Uganda olina bameka babisomamu certificate obisomamu diploma gundi Shalom alina diploma mu sex arrangement alignment anti kakati awo sex alignment kakati waliwo Shalom ye muntu asobola tudula mujana wali namukunyonyola yenna bwali naawe n'osindikayo omuntu asanga nga kyali era nze namugamba nti tumuyinoogu mu Uganda Zubeda muleke tomunyinyonyola ojja kuba ompe mudde Shalom tumuyinoogu ate kati Shalom yatandise okwono nantambi ne kasuku ati no mwana oli abantu neyavaawo yali ku kyeyo yali mumuno yalinga dakisikate ne bamulabamu ekitone ky'okwogera bamuzaala mu bbaala ate mbagamba nti dadi linguistic ate linguistic yeki linguistic oyo muntu okukyusa ennimi n'ova nga obadde olina luzungu yagala dduza mu Lukiga Lunyankole linguistic twala eri mukwano gw'olinayo nalulimi kyolala manya ennimi nzikubalire simanya kirala kyebagamba okumanya kirala tisigamba nti manya ennimi nnyingi nze nkugamba nti bw'ojjanga olina Luwarabu ng'oyagala ddukyusa dduza mu Lusebbeyi nkyusa Oluwarabu nedduza mu Lusebbeyi bw'ojjanga oyagala kuzza lugwala Nindako agamba manya ennimi nnyingi lulimi kinaki manya Olusoga manya Olunyankole nsaba nsooke tukole mu Olusoga manya Olunyankole tetukikola ekyo omanyi abantu bannayuganda kino kyo nkikubuulira mu buntu buli lwoba nga olulimi si lulwo bw'otandika oddwogera bw'okola ensobi nga bagamba nti ovuolaki dini ya ugolo mbadde njagala nnyo kiswale ekyo tukireke bulesi okuba ki ekikulu azira muna ozira kyokoba oli bukalamu mukalamu ate twagigula kigwa mudiramu anti mwana wange oshegedde nti ati netandikwa lulimi gy'olaloga manya oludikya
Asigambo lwagundi. Oludija ndumanyi. Tuloge kwa oyinza oba oyina lwomanyi olala mbusimayo musipuntu si lwero. Musipuntu kasipata. Bakwolwo waliwo oludija deep. Mujibiro jibiriko. Jibiriko kitegeeza weje bali. Aha kiro emigimbi ityo. Imiri jikidibini sirikiri nyirizi iminyinyo. Imiri bifiro. Tejikimi vimi pikinjo. Ijikuminyo. Olino Onkakasiza. Nena ngonkakasiza. Obadde kinsubiramu. Nzi minyi nimo. Ngitwiti ndisikigiro. Iri jikidibini yisimiriri gisigu. Kisiri kiri wino. Nkawulidde. Nkawulidde. Ekyo kyokola kati oyo accident bana singa tebadde ddiini gwe mbalekera kusiba ekitambala okujugiza zaala toto Gasia nedda mubireke manyi mulikoma wa lwaki njakunywegera gwe njakunywegera agaluwa gwe nga bakunywegera tolina budde buluma kongeri gy'oyagalamu okunywegera tonimba eyo yagala emimwa gwe olaba osula oli kinkubira ku channel yange tumale genda ku yani Daddy side nawe akumazima nfiirawo nze siba na muludda kubagaba mazima nedda lwaki ku channel etaleetako abantu abalala leeta ffe era omanyi nti olulimi kyolala omanyi kati tutologeddeolo kati olulimi kutabudde tabudde naye ndowooza naawe okkiriza ali wana amanyi musiba omosipontu yasitoddeyo nongamba nti ate taata muyayi gwe olulidija olwaba twayogeranga oludija bamala tukuba miggo wakataata nga tumugeya ye mwennyini kali lumu naawulira miziyo kali ali miziyo yaba muzeeyi nagamba muddemu byonna bye mwogedde naye mwamugamba mazima enkuba gye tukuba twamugamba emigo nga giri wali abaleero mwenga kugamba bwotabani bwo ne buwalabo mwenja bakuba njakola bwe okuba n'omufiirako kale naye bali ng'akuba n'obubule n'abukuba n'okuwanika ku muguwa kati nze okuma abadde baakubanga nawe ataasa kukubiramu jjajja wange yalina enkola ye nga alina ebibonerezo ebyo nga gwe weesalira ku mbooko n'okusimba emikono wano bane bankubanga emiggo kati nze nagenda nensirwala ne ngamba nja kusimba emikono nga simanyi nti ekisinga obubi waliwo we yalamba bwati woteeka ebigere emikono n'ogisimba wano dakiika 5 dakiika 5 zikumala okubanga okoyenga avaawo kuno n'ebbombo ate va ne kwejo mugambe ozimba n'omutwe okubajjukira musayi guba kati ozimba eminyira malusu biki kakati bwakugamba nti enkya nsanga wano oyezeewo oyinza obutayera kisinga kibooko omwana omukube kibooko aguba naye oyinza okuguba kwekyo nti nakigumira oyinza okunyiga omutwe wiiki namba nze sikuba mwana nze nange byebibonezo byembawa nze nkugamba ekintu kakati nti njagala leeta ekiti kiri nokiteeka nemugamba teeka kuno ebisinziiro ebibegabega biteeka eno webake saagala wano weefunye wakati ate bw'oba osobodde omuteekawo n'akakando wabeera yakoma okwenyiga nga yeeyojja aluwa kyaliwa kokola kaliwa omanyi munne kati okuva yasuze gwe alina amaanyi amaanyi gaalina yasuze ku suukunda yasuze mu kayimba kalakali suukunda suukunda kati kasubi naye yabadde akusukula yabadde yalwadde fatigue ate oli kalibobbo naku bbiri wangi yamanyi era singa nakimanya nti tabisobola nali simuku basooka agenda mu competition yayita kyalo ekyo kyo nkikugambira wano woddira ngamba ndi musajja sekibotte komawo mubuuze bakazi bameka bajjeko interview nga bagamba nze nalaba musajja gwe nga tokyogeranga nti omusajja otya wokyogerera bwoti oyinza okudda nakuweza nani stop nga tosobola nakwanika nankani akwogeramu ne kasunna naga kutere ebbali we n'eddiini ekyogerako nti olina okuleka awaka nga wateredde kati wavayo wamativu era kyebava bagamba nti bw'oba olina bona abantu balowooza nti busobozi bwa ssente so nga bategeeza busobozi bwa ŋŋuumi ono mukuba eŋŋuumi n'agamba nti nze mpanise n'ogamba nti obaggwe kati tokyalimu galwana oli akyaligali era nze nga totoma eno musajja muno bwakusinga kati nze musanji wange yansinga awo nempanika era nakuta wajjayo nalo kyali kinkwana muzeeyi wandikikiriza
nze nina mubuuze kizibu kimugwe kasito musiima mubuuze twali twasogera auto ya out ya wano ngandetira bino ebikoko ebikasasiro ebikoko abishe kasasiro ebiseera ebyo bye wali oyagala ye ebintu manga yayinangawo sedeze yayinangawo tamalobozi kasiya nze saagala muntu adda mu kyayita ekyo kyayita kite genda mu maaso genda bakuwagale omunyangolera gyeta endirimbo imanga akuyiseeko fayiro okijjemu enjawulo era nze musajja wange yeetaaga musango gwa attempted murder kulikayo aye kati wadde twagala kukulisayo watuukidde mu fatigue waliwo ebintu bye wali olina okutwala tebabitwala batuwaddeyo kakiye bayiza batuleeteddeyo ki ate siyinza kutuuka kunsirwalirako okutenkaniddeawo bakulisayo muntu nga basuubira ki yatadde obufaananyi ng'ali eri bwavuga ebikesi by'ebintu ne tugamba ndowooza kati biri omwe byaffe waliwo ekikazi kye namulaba nakyo ne ŋŋamba nti singa kibadde kuno nabadde nja mugamba nti tokiyisanga mu maaso gange kitambula bubi badde manyi nti appetite gy'olina ono wandisigula omuti nazaala wange anti butampisa mu maaso go bwe mugamba nti tampita mu maaso bw'aba nazaalawo kyekituufu yandi mukuba ekigo mba mutuufu we mba saagala ayite mu maaso gange yazaala mugondi musajja wange atambula bubi ate atambula naye n'atiribira abigula tubulire ku lugendo lw'ennyonyi naawe waliwo yangamba musima waliwo mutuuka werukaya ne muli ennyama eyimirira mwayimirire nemwitale micomo tufuula abatalina magezi twayimiridde nga bwewagirinya mukwano totufuula abatalina magezi koma nnyoke ne muli nnyo ne muyimirirawa mufe mutusirwalirako mutufuula abatalina magezi muzeyi gwe simanyi walinnya tukyali mu interview wano tukyali mu interview wano eno omuntu walemeramu omuwa akuddiridde omuwa akuddiridde bw'ogenda okaka oba avuddeko omuntu walemerako badejala mubuuza omuwa amuddiridde badejala mubuuza omugezi yafa n'obugambo bwe bannange yabagamba bw'ogenda manjuka kase oba kazina jakupa kakati ennyabo ennyonyi ddaddi gwe simanyi gye walinnya naye yaffe eyimirira erukana ne mulya gonja neyimirira ne mulya ne gonja muyammwe gye mwagenderemu nali neebuuza lwaki byokola tebifuna teri kyo kya kisiraani nga gonja ng'olina gy'olaga oba ng'olina gy'ova teri kintu kya kisiraani nga kulya bikajjo ndowooza byokola tebiba bitafuna bikajjo bibeera bitya si birungi ng'olina gy'olaga oba ng'oli ku lugendo oba ogenda kukola bikola bitya bisiraani bikugira buli kyogenda ate gonja esereza babitunda batunda bisiraani wambeera obalaba bana baleta yali agambye nti nali ntunda gonja nagaggawala naye ate abatunda kabalagala biki ogamba nali ntunda mazzi ate fe abamuli awano nga tugenda e Masaka olukyogendako ebaloosi batono nnyo abagenda ku show zinti tugenda ku show ne muyimira ne mulya gonja ne muzifukola ne ziyitamu bwe lwe muli gikola ne mufuna ngambanga okujjako nga mwayiseewo nga tebanatandika kumwokya tuyimirira ne tulyako obunyama alina obubuzi bwe ne babutera mu kabaasa tajugire ne wali otutwala eri eserinnya wamwe mubasezi si wa muserinnya weserinnya ne ba ani basazi eserinnya omusazi ali otomumanyi ono ne ani twayita ku mukazi misana tuko nga tukubya busuti bwaffe ne buluusi jjajja buluusi omukazi navaamu ekigambo ne tutya n'agamba ti agamba muno mwe mutambule nnyo mulowooza abantu sinva eno naye olimba wamma baabawa emmere ne babawa n'enva ddadi wuliriza ne babawa n'enva kati ono yali asaba ebintu ebirala bingi ne bamugamba ojja kutegeera n'abantu nva ng'omanyi olugero olwo si lugero yali alaba nga bwatuna bwati alaba agafi agali mu sowaani nedda anti gwewelereza ewammwe era bwe twagenda enkuba yatonnya ne mwegamawa anti lero twalya gonja nga tugenda shootinga temwawona kubira bulu kati ndida kakwa yesimu evuga naye Babos Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu olususu lwonna oluganye ensusu eziri nakyo bo balina products eziri nakyo so nasuubira okubanga oyagala kweruka atobeera nga ate oyitayo naye gwe alina olususu nga luganye nga luli nakyo toyagala kweruka Bruce lindako wunako Bruce omusazi ali eserinnya omwogerako kirindako totisatisa bantu wama omusazi ali eserinnya omwogerako ki Bruce nze sistawo sirika naawe wama omukazi yatugamba ki Bruce tulikulaiva naawe otanazi kulaivu kye biki naawe wama tata twagala William Mzee wama Bruce yogera Bruce yagamba atya Bruce sirika naawe wama yatugamba atya
yatugamba mujja kakasatu eno baja bantu Steve. Kale bye. Mpayirizaawa. Na nsose kimugamba. Naline bulusi nga batwadde omuchere pirao ne watermelon nga zenva. Ali Rentals basangira Massachusetts Boston gena obere gwali mu America tobona abona bayine motoke za Luxury bera ngo gendo je motoke ya Luxury we yagale mu America nga tolina kyogamba we kuba bufananyi obulungi ngova mba Ali Rentals ate ye manda express cargo asangibwa Turkey naye asoboka kuyambako gwali Uganda gwali Uganda yagalo subula ebintu Turkey obanga ogeze Turkey nga tomanyi kiddako bera nga atokubira manamanda express cargo enamba zawe kwe zilioko zigenda kuba ziyitako botuke Turkey sabanoonyako ne ku WhatsApp yo so Memes Glamour Palace basuubuza obukaya n'okubutunda mu retail bayina ensawo za Luxury bayina engoye ennungi hijabs kosa n'obuwoowo obw'omu nnyumba obw'omu toyi eya fresheners zonna naawe ez'okumubiri ntumira n'abeserinnya abeserinnya mbatumiddeko nnyo nentumira famire ya Haji Mayanja nentumira mu famire tumira kutumizi bantu beserinnya beserinnya mwe namba tumira beserinnya Masaka mbatumiddeko nnyo soko ntumirire famire ya ba Ani Sebunya Ani wewe Serinya Ani Sebunya wa Serinya ndiko Ani Sebunya ogamba otya sweet baby mama kigambo kibayogera mbu mojja kakasanti neno ki ama bali basaaga ntumiddeko nnyo leero kanfumisa ogutumira kusenga wange ow'ensonga kutumiddeko nnyo senga wange ow'ensonga hajja transformer yanja yakubulira obikoze ntije wa motwa senga wange bwe nali ngenda okufumbirwa yaŋŋamba ekigambo kino bamugamba bulirira ku mwana wo agenda naŋŋamba ogenda obufumbo si lutalo bwe bigaana vaayo kati nina kyembuuza kati wano kyakutuusiza ku fatigue sitalabadde lutalo nabadde ne fatigue wa nnyonyi nabadde ne transit anti nabadde mu bbanga byonna bya mu bbaasi ne tuva kuno paka Dar es Salaam oli mu bbaasi naku 3 yakubirako mu nnyonyi kyewategeeza nali nina okusuubula then nga ninayo ebintu by'abakyala then ekirala nga ninayo okubeera nga nnyumyako ne Nazala wange yampadde ekirabo ekyokuba nga nze mukamwana asinze omwaka guno abadde omwaka gira bakamwana babadde tebalina kye bakali ne maama wabalo naye mutidde kyovola n'ekirabo kye bamuwadde kyemutiddeko kimanyi anti kyemutiddeko kimanyi kwe kubeera nti gwe gwalonze nga gwosinze okuba mukamwana mu byonna mpisa ensi yaggwamu anti olaba n'ekirabo kye bamuwadde okirabye ekirabo kye bamuwadde okirabye yabadde alina okimalirawa bwatyo nakusimba mita yaki yakuwadde mita yaki balometa ya Japani nyazala waffe tukutumiddeko abeerayo buli olunaku olwaleero tugenda kubeera nga leero tusabukira ku baana aba Boda be bampa waaka batomedde owa Boda anti kati gino emyezi egibiri egiraba bw'owona omwaka ogujja oguyingira kati zekenafuna nakabenje Oktoba ne November gwetandika kubala nnaku za January anti kati nze namaze nawedde gwe mwaka nguyingira omwaka agumaze okuyingira yabadde alina kugenda bakutomedde tebamutomedde bambi ekigwo malidadi kati bakubye owa Boda wempulidde omuntu nti asobola ogwanga ffene piki ebadde maaso tumuwulire emabega w'emmotoka agira ate nze nayimuka emabega w'emmotoka eri gyagudde n'ataliko tokotanga piki ngayo zali ku piki nkunyonyo kyagudde oyitira obwongo bukomye wali kati eno bisigadde byonna bikola tolina bwongo kyebagamba nti guli okola nga atalina bwongo naye ze kagamba ekintu kimu kyetasinza otya ku bulamu bw'omuntu w'ekitiitiizi engatto mbi engatto yakyawa omuntu agudde olaba nga bwegizibe bwendi tomanya bwegweri emmotoka yakuba ab'amagye engatto ezo bazisibira muno twanoonya engatto ne zibula ezisinga obungi nga basinga balinako emwemu ng'alinako emwemu kati gwokyali kwezo kati ze nabako sire queen bano basire queen bali babiri omanyi butu ze bambala ezina zipu empanvu eziriko n'obukoba eziriko n'okakoba n'okambala bagwa kabenje engatto nesumuluka okuva eno akabuzu ze kava eno nga tunebula
kati ndoza mpaka Kati mpaka ndoza kakati nze nina lwe natya okumanya nga accident mbi alidako accident cheberedde kale tugende accident okumanya nga etiise ate ekola ekintu kyotasuubira kola ekintu kitasuubira okibaye bwoba otali mbotemye emirundi bali mu mmotoka bali mu mmotoka era nsibola basa otemeze emirundi sagala mukazi mweru emmotoka netobera tumira head on face to face bagenda bajja okebera bagamba abamawulire ab'olugambo nga mmwe mbwesa abantu 7 naye mubaddemu abazungu 2 naye ebitundu ebya wansi bikyabuze abe Yerusa ngabiriwa nga balabako mitwe kumbe bakazi babadde beeru beyulisaako waggulu yokka eno tebaatawaana ebiwuduudu nga bikucoka nga buli baagala okuyunga emitwe gino tegikwatagana kuba giteeka era kyekibera waliwo akabenya kaga ku Masaka Road yali taxi na bus nezikubagana bwe ziti kati bo balowooza taxi yabadde enkalu kumbe bali babuuse muli ne badda muno bus negenda embalala ne bagenda batuuka bulungi batukirira mu paaka ndowooza ate abo tufudde basi nze ebintu ono byayogerako nze nina bye nali ndabyeko ebitiisa tugenda busega tugenda mala kino tugende nange nga ngenda otuleke mu bbaya akola ki nga Gayi agenda kunywa mafuta abagamba nti munsimulireko ne kundabirwamu oli n'agamba nti tujja kusimulira nti musooke mukebere ku mazzi awo n'aggula boneti n'akola ki ne bamukebera amazzi ne bakebera amazzi wamala okebera amazzi ono yasimbula busimbuzi nga taziiza boneti avuga atuuka mu nnyendo ng'agamba endabirwamu nga teziraba ng'alaba talaba bali mu nnyendo nga boneti tajja nti nzigule yalowooza nti endabirwamu ze eyagize teyazisiimudde zikaza kanalako tikali kabenje nzinalabako akabenje ulira kasaba tugere ku mulamwa olaba kuli kubo lya jjinja kondakita bino nga tebanakola kukuba ebyo bimotoka byali bidduka kakubo k'ettaka kondakita bino bebajjayo ulira jjinja roadi katifuka bize nze dinga libadde lya kolansi emyaka gyonna kuva 2003 mu gumu waliwo badde akataka olaba wano munamavaawo nammanvu kuvako webale okategedde akataka wekaali kuva ku buviiri awo kati kondakita kumayi bino bebavayo bagamba kireka banda bwe weyogera eseta mukono ate nga yayisedde nammanvu kati dereva yali awugula ayisa kati kyatamanya nti alina kyakoze ki mabega kati ekimotoka nekitemako kondakita omutwe ekiwududude nekigala nga kigenda kisongayo era waboda yabayamba naleeta omutwe nga gukyayimba kireka babasanga mukono ekyo kyoyogedde kifaanaganako ekireka twalitulira awo munkere gwe twalituliraanye kati omwana ava ajja agoba embwa eridda akamyuka ebeetuuka ku kkubo nga lirole eriyitawo embwa nesiba eddiba ne ligivaako ne ligenda nerisala neridde eri ewa ate ogenze bane kifaanagana kekasemba ogenze gwe bana ebintu ebyawunyisa bibeerawo kakati waliwo omusajja ye mukyale waffe waliwo omusajja mukyale ye ani akulimba antikulimba okukulimba kati tuli mukugamba mazima ate nawologeza tukulimba kati kyologamba nekyengenda okugamba kyabulimba alindako kyengenda okugamba kyabulimba towulirako nga bagamba mwenkuba etonye n'omusana ne gwaka omusajja yali ava mu kibuga ate ne bagamba nti engeebeezaala omusajja yali ava mu kibuga suubula magi jajja ng'enkuba etonnya ng'ekuba amagige alina we yatuuka n'ayingira akasana agenda otuuka ku dduuka ng'amagige galudde yetuusa bwana ng'ovudde ku ekyo amagi nga galudde enkuba yagakuba agenda oyingira mu kasana bw'ati yagenda otuusa nga bukoko tolabanga nkoko gye basala nevaako omutwe ne paapaala kati oli n'emmotoka yamukuba ng'asala bwemuba nemuggyako omutwe n'asituka wali ng'agamba ebadde enzise yoyo kifaanaganye abadde afudde agenda okutuuka nga muli ng'omutwe tagulina n'akomawo n'agussa mu kaveera n'agenda nagwo kifaanaganye era kye kimu kye mbadde nkunnyonnyola
mushegera ojja kudawuloza tukulimba ojja kulowooza tukulimba onako olwaleero Sabuka kati waliwo n'ekirala kimu ne baddereva balekera okukola ki kasembeyo baddereva balekera okuteeka stress zaabwe mu mmotoka dereva twali tugenda mbalala eyo nga takisi edduka kati tugenda olaba dereva akaaba amaziga gamulukulukuta tetumanyi naye batugamba jukira mayi takisi ezewala tebateekamu bakondakita kati dereva ekizibu kye yakola nasooka najja n'alookinga oluggi ng'alina sookoddwa n'alookinga okufulume munnange dereva avuga takisi edduka atandise okkaaba talina gwe yayogedde naye kati nibadeko kugamba mukwata ku musajja oyo mugamba adduka nnyo ng'aye ate akaaba ng'akaaba wajja natandika okuba steering kiki kye sikuwadde mukazi gwe kiki kye sikoledde mukazi gwe kati tuba tuli awo musajja wagira neyekyanga munagamba nedda ekimala kimala naggulawo oluggi nayingira omusiri gw'ebikajje emmotoka ate emmotoka wenazuukukira osegedde olunaku olwaleero tugenda kubeera nga ate tusabukira kuba wawe nnimbi tolina woolimbidde walimu kirooto oli abadde akunyumiza gambiri we yazuukukira yali aloota tannagambako nti yakirabako aba boda dadi kiki oyinza okuba nga tobeerabirako aba boda siribeerabira nze nina tewanayita na nnaku bbiri nabadde olunaku lwa Saturday nabadde ndi mu Ndere center owa boda baleese omusajja nga tugenda kuzannya naye ne bamuvuga ne bamuteeka ekyanja Ndere ozannyirayo nga wa luzungu talumanyi muleka yasame yennyini yeewuunya oluzungu lwenjogera ate yabulamamwa mufiire mu luzungu omaye bana baana bamanyiira oba lowooza bwe yagenze ku kisawe ne batandika omubuuza muli obuzimuwulira nga bagamba avuga nnyonyi olwalaba kipya nnyo okulaba kwavuga ennyonyi abaana bali wano bambowa bali wano anti obadde oyasaamirira bw'oba oyasama bwe wayita awali enzirugaze era ekutonya mu kamwa lwagitolera mu budde eddusu likaawa aluwa gwe owonye olaba oti omaze eddusu lyange eddungi bamala naddeekenneenya ne bawulira bwe liwoomo balikaawa oba kkulu bukulu lyokya n'okwoja wazze embalabe wano bw'atunula mune togenda kunvuma kisiimula nkuleke ntyo togenda kunvuma kisiimula nkuleke ntyo kireka tugenda omugozi ya boda ndikusonzemu naawe ye bino byo biki soda kyono naawe kiddemu gwe musajja nakaba tontisattisa ontegeera buli wotulabotolwamatakaakikisi lwaki toyimiza kibalwanya olinawe emyaka oba gikususse egimu gitoleko ogiwe ennyoko nedda omuntu watuukamu egyo emyaka atuuka ekiseera n'agatta nga naye weefugeko nefugeko ki naawe nzala simanyi bakirange ndiwali otudde mu mitingi yewa yakukuba ekiti gwe olina ki gendo gira wandisitudde n'ekitanda n'ojja nakyo nga buli lwowulira fatiiki nga weebaka tandikawo kyesuki omutunde akola fatigue bangi bamunoonya mukozesa ye lwaki omwesibako nga waliwo abamugula obadde otunyumiza emboozi anti nemwagala munyingiremu nze omanyi saagala ekyova olaba nnyumya byadda bye mutaalaba jawe entondo naawe buli lwoluba nga otegeera nnyo okusinga abo boonyumiza balowooza nti otondo wadde oba otondo wadde bonaye muveeko anyumya olinayo n'emboozi amuveeko ku kina tosobola kubeera wano nga mpisiwamu maaso naawe ono gwoleekaanira tontisatisa na lufooko nze nkubuulira gwe nze tontisatisa na lufooko nja kusanga mu lukubo lwa ttooyi nga tolina yadde ekisi gwe nze nkubuulira onninda mu ttooyi nga waliwo ekinnuma andi nze nkubuulira gwe gisagizi tuli wagenda ne wawanyawanya wano obukono busima wulira akakono kakaluma naye ndowooza okuwulidde era nako tegukutaddeko kyuma kya kaluma bakusekerera munaga kivubuka kikulu kiruma bulumi bamanya amazima nabagamba ntandika nti okuuza emisango bunassa omukadde aluwa buli wokoona bwoti owulira oli wawoza kaine n'omuntu ali ku pensioni
mulira embeera mulirayo mu family yamwe omwe yali agifuna wamma mbadde nkunyumiza kati gwe wuliriza kyennyuma bwoyagala ojja kuwulira olaba bwonyiga omwana byamanyisi kwa bitandise kalinonya gwofumita zijja ku bukono bwo manyi mulumo mukutulako obugalo producer abakoyo kakati munange nyoko munnange wa Boda nyoko munnange golaba nga kibakoze kisaana anti oyogera nnyo anti munnange microphone tuse n'ogisuula kakati oyasamanga amalere nigwe simairuda lwogwako twalaganye kugwawa golaba ne bakola muno kino ekino nokigalabo naye wandisanyuse nnyo bakutaasizza gwoli muzibu nnyo kati awo era bwe bajjirawo bamanyirawo nti awo nogye mulalu babuteekaawo producer sigala genda maaso kana kantu kali wano akantu kakunyumidde awo kanyumidde kapiikinga bulungi olayikira dango omutamivu tulimba kati olinga bali bayitanga ba Spice Girls lwaki bw'oyogera ekyo ekigambo simba amanyi anti kuba luzungu sewogera nga oluzungu lwo olina simba amanyi mbegera ku mugoyo ng'ofunye ennyindo ekulinga dadi bw'obadde ku ndere owa Boda bamukwasiza omuntu kyanja ne bamugamba nti ono agenda ku ndere etamanyiiwo nakkiriza bamumanyi n'omuzungu okkiriza wano ku ndere wano nti ye kuono nti ndere eryoda nti wano ng'oyise olivudde ku bypass kyo nti ye naye ngeri ku bypass oluba okuva ku bypass ngodde entinda ngodde ekigowa bwoti olwabadde okumujja ekyanja bwati nga bw'omanyi enguudo awo bwewafaanana kati yamukkiriza n'amuyisa wansi bwati n'amuyisa wansi n'asooka amuvuga n'amutwala n'amuzza ekyebando kitegeera kikifatiga yakola bwati yamukkiriza bwati n'amuyisa wansi bwati ku rawundi awo yawo n'amulekeza kyebando n'avuga uno n'amutwala wawolo ku ndere temu gyeringa mutwala ku ndere yamugjewa ekindi ekyanja ng'amutwala ku ndere n'avuga n'amubuuza nti baŋŋambye nti wano ate ku bypass wano nti era kwe tuli ku bypass twagivuddeko n'avuga n'atuuka ku round about y'ekyebando n'aweta n'alyoka ayambuka kuddawa entinda n'alyoka yeetooloola eri paka ate entinda eno ku Kabira n'alyoka ate agenda nakkirira mu ntinda mwennyini n'atuuka mu ntinda mutawuni nakkirira wansi namugamba baba 5 eyo ye Boda kati ate era okumanya bamubbye emirundi mingi batuuka ku mafuta awo akyama ku mafuta anywa amubuuza sente zo za kyenji kati ziri 5 kanzinywemu amafuta n'akwata egyo ono n'ayimirira wano ku kkubo alinda oli kuba ku petrol station tebakkiriza kukola ki naddala ezo zishero kutuukako ng'onywa amafuta ng'otaddeko ki omusaabazi ono n'ayimirira wano oli amala okunywa akole ki olwamaze okunywa amafuta n'awaayo 5 ne bamuwa balance olwamutadde mu nsawo yamuyiseeko ng'alinga emmotoka y'empaka etandika eyo ye Boda ya wano nze ngenda buzz zaako emabega ojjukira nga bajaji tezinnajja tulina waliwo TVS ati TVS nga tezinnajja waliwo Supercab meti ne Jaguar okotadde ne Kambuzi kati edda siri mukulu towenga kyagamba gwe agamba nze nkuwulidde kakulu akaki ndowooza bw'otematema gy'olina n'ejjange ndowooza ofunawo TVS ya leero kale gwe kati bulya TVS ya leero banyumize oba musigale ku myaka nyumya ka TVS kajja kubanga kifenna batudde wano ku pano bwe tugatta emyaka gye tulina Yesu adda nze munnaye sijja kufa eri 10 eno 5 anti ye Yesu ate yalina 37 era adda muto atadde akula yafa muto ataliyogerako tuli kuba Boda mize gino gyava dda kati muzeeyi tata waffe omuto yalinya Boda akava mu katawuni ajja waka musomesa kati oba wa Boda munne embeera we beekutabuseeko nnyuko ddeeka kati oba olubuto lwaliro omugulubyeko nga tamanyi yowa Boda ng'olubuto lwamugulubyeko
boda kati enfuufu eri ku luguudo olwo teri wa ekitogi kino kitakola ki ono mwana bamukukyusiriza mu ddwaliro nedda tebamukyusa teriiyo mwana yenna nga maama we yamuzaala yamulekanga waka n'agenda akola mwana kabi tekayira dde omukwano kabadde kale kakyuse nekugeya kati kankubuulire kino nze neŋŋanda bwe tubeera n'ono tewali asiibula nga novaawo muntu abasinga geya ate mbalagamba naawe wagamba nti n'emboozi zijja kuba boda waliwo boda yakuba mukazi kabina abantu bange waliwo boda yakuba mukazi abakazi ku bubina nga kwendi ne mukama ndekaawo lwaki ani agendera kuboda nga bantu bagamba bakuba ku bubina na mugamba ndekaawo n'ekirala kye nabalabako lwaki bayingira mu buli nsonga etabakwatako webale nnyo daddi wavuga ku boda buli lwempita sisangangako kintu kigudde kati wali tubadde tujja pulezidenti abadde alina gy'alaga naye pulezidenti bw'aba tuyimiriza ne bayimiriza taxi nti temugendayo eno ne batugamba nti mukkirire muti owa boda nagamba nti obagamba ngaani lwaki obagamba okukirireyo nga ate mukulembeze waabwe yajja ababoda babalaba oba muzimu ne bwoba ng'ovudde ku campus obadde olina diploma ng'olina empisa abadde bakutenda olina ne award n'oyingira boda oba muzimu nasangako omusajja mukulu ng'akusinga emyaka ng'ayimiridde ku boda batalinako musaabaze era kyenjagala tubuuze kati bw'otagamba nti ansinga obukulu simanya nti mukulu kale ng'akusinga obukulu mu bantu abali ku nsaba kyasigadde ku nsaba balemeddeko nze nsinga obukulu nedda nga bekugambe okufuna ekifaananyi ekituufu kale yali kuboda nga musiigire ekifaananyi okutegeera omukulu bw'afaanana olina kumugamba kugeza bana emyaka gagikuluma nze teginnuma kale yali muto ng'ono aluwa ng'ono ndeka naawe ate si muto ono goonya n'emumeketa obeerawo nze teyinza kummeketa ni mukulu nze zala jajja maama woli ni mukulu nze muzaala mama woli ageya golowooza bwe nakuzaala n'ennyoko nze muzaala naye munaye maama w'omubi ageyamu kyokka akuze yamulabako maama wange twaliyo naye ageya yamulaba ddi yaliyo ffe waliwo twaliyo nga byaffe nga si byammwe yaliyo ageya oli omukadde waki wamutwala saamanya ate nawe bwe nakutwala ate n'owo biwero ono alina jjajjaawe seringi bagamba mbuna omutwe mwenda bwe guti omutwe gulinga ensawo eno naye nze oyo kyama waali bw'okyamawo ng'oli mupya tomumanyi ayinza okulaga mbu talaba era akulagirawo ntalaba oyinza n'okuyingira mu nyumba n'ogyayo tv naye nga alaba okusinga ne pusi nze nagenda nga tulese zino kodi z'ekivubuka naye jjukira nze nono tulinamu alusa ng'oluuto lutulabuseeko neŋŋamba ono banna neŋŋamba ono bale twaninoonyeza we tukuutira ku bintu omukadde nyini n'atulabira gamba bwe mukuuta munnyumunguze mukkirire wali naye yasoso tugamba mbutalaba nze natya famire y'abano kuva ku mukadde bageya yagamba n'okugamba twamubuuza jjajja lwaki tokyasula mu kisenge mbwaze mbajala buli kintu kintugeko nkiraba mangu bali bayingira yabagamba neze sikyalaba naye atabula shayi yatekamu sukali naye ate kwe nakakasiza nti jjajja woona alaba asooka n'akulimba nti talaba n'omuwa 5,000 nagamba jjajja neegyo giri 5 tebakuddiza entono bakuddiza enakitono nagamba nti zine 5 zendaba era twagala tusibireko maama ole jjajja wono mulungu maama wange abo abakadde bagezi naye bagezi nnyo waliwo lwabagire era olwayavwangawo iba naye maama naye ate naye bakumpanenzira wali nadda noono n'atandika omunyumiza ebinkwatako ate nga abenyumya ku nze banna wallahi bizembozi yoyo mama natubuza aliwo mwana wakati ate bwe yababuuzanga oba tali kumpi awulira akati ate ababuuza nti aliwo omwana wange naye nga bano bo ne bafa gwe babuyita omwana nga yatugamba ekibebi kyange ekiggala ndala babbebi abazadde balimba banna mugezi aba alina kyabala kati gwe wano mbeera ne maama wo naganze ku busirisa buli ku mwana wange sibulaba omwana wange
munnange si atayogera ne mugamba ndi toddamu kuŋŋamba bintu ebyo twali mu ddwaliro wiiki eri nga mziza ate amanyi omwana ne mugamba nti saagala kuddamu kigambo ekyo oyo gwe goyita gamba yasi oleekanira eriya yonna bamemba ba paliamenti awo we tubeera nga baleekanye bonna era onaasigala eddoboozi liri erisi abeera bagamba omwana ng'obusiise bwaliko nga kinyiiza nno era lumugenda mugamba nti omanyi va wano ogende tolowooza nti bwe nzaalo oli naawe nkusaala nenamugamba nawe genda tubadde ku baboda balinga abalowooza nti bannagasimbulirawo naye bamutama nze okuva wakava mu mboozi eyita oweweera namu n'osimbulirawo ekiri kimu olaba nti oli munamawulire ababoda beetaaga idiya ijjawu ne wujja bonna tubawe bali abaana balina eggulire owa boda yaŋŋambako obasanga bakaayana ebitali okimanyi nti Uganda tuli mu lipule lipuleti omukulembeze yafa dda ababoda balina information batutera kukagologoosi ne mugamba obijjawa embozi negwa amakerenda nakugamba ndi kakati mbulirayo mu mwaka guno yakola public address mmeka nawe notwatwali nakati mwaka guno yakogerako ebyeggwanga wamulabe bwe bagambye nti bamulesa ekifaananyi kikankana tiyabadde ye nze owa boda yaŋŋamba nako lumu bwe yali avuga bodaboda ku Salama Road n'asanga Yesu bwe yadduka yodda mu ggulu naye byanza avuga boda ne mugamba obijjawo n'agamba mbu yali atudde ku mudaala gwa Gabriel nga lyakikomando n'amugamba ababoda balina information kakati wetutuusaawo toddayo nze kuja gyababoda bannaye tutuuse paka awo bane nawe muntu tayogereko ku mazima tayogereko ku mbeera gy'ayitamu nze owaboda yabiŋŋamba ababoda tembamanyiiko kati bo be baba bamanya akyali obufumbo bwono bukyakola ye obwono tebukyakola kakati nze ababoda kyembamanyiko bamanyi Israeli ne Palestine n'okusinga abalwana ate ngo abo boda babamanyi olutalo lw'ekisangani ate ngo owaboda talina smartphone lw'ekisangani wano talina smartphone nibo ba information bagijjawa bagezi balina obulediyo baba ku bulediyo balina obulediyo obuliro gw'omwaka Africa FM n'amukubala yagamba nti nno tulina ebyokozesa kati ye bwagattagatanga asuswamu gajjamu ebye bakola editing kakati nze njagala okubuulira ku kiyitibwa owa boda bw'obanga oli ku kitundu nga tomanyi nti musajja gundi ayagala mukazi ki genda ku boda ajja kubuulira ayagala mukazi gundi basinkana saawa bwe ziti mu loogi y'egindi era nakutwalira ddala kyova olaba nti bwe baba balina nti owaboda nayewaboda nga atuziza bannali mu bagamba mbulema yambala akabina ani lema namakula ani yali amugaba ababoda nga bali ku siteegi neza nembakayanyako nenkubakubakoyanangani ndi takambala wali omwambudeko nga tayakambadde nga bwaggwako nga asigaza kake waliwo kayanaki mulimu ebintu byotasaana kayana mugana abantu bajja kutwala bubi bajja kulowooza nti wamwambula kati gwe waliwo kayana nti tayambala kabina dirwe yeyambula nga lwe wamulaba ddi akambala kuba ono tamanyi obutunda aluwa butunda naye tagoberera babuguzizza oyinza okuba nga obutunda wano ng'ogenda obutwalira bayindi kuba bayindi tebabala bubina nga bwakagulira baboda balina information balina information bamanya balwadde basirimu nyabo bamanya abasaza abali ku byalo owa boda kakati bebamanya n'abeserinnya babula mukwano naye tuzeyinze kankubiyeko munnange bwetuba twaze wano okukola buli omu akole bibye nze tomanyiira ensi yonna ekulaba era owakalina abeserinnya noyo jjajja gwegambye abeera serinnya buli omu amanyire munne ng'afunako ekkomo abaneotutisatisa naawe gamba nti buli omu ayogera amazima agasembayo nga waliwo ekkomo kati amazima agasembayo ababoda be batubuulira nti abesirinya bali bulusi bwamukubidde omukazi yajja n'atugamba ekigambo temulowooza nti ennyama yevayo n'abantu nva wangi nange nkulinako fitina tukubireyo omulala shanitamuwonge kuba naye weeyo bamuzaala serinya mukubire kuba lwaki okuba mberenge kuba mberenge kuba naye yatugamba ewaffe nno namwe tugenda naye munaye waliyo era olimba lwaki ono gwe bagamba ate gw'olimbisa waliwo nga baŋŋamba omanyi bw'olabanga ng'oli alina kyayogerako abantu ne bajjayo amaanyi mangi omanya batandise okwogera ku facts gojolabe njogereyo fact olabe enkya bwe batulumba wano njogereyo fact olabe enkya bwe batulumba kati gwe lwaki obadde otulumba ku basezi beserimu
butanyiige. Ale tutusokweto nderi familia ya baba yange. Ekiba kibe. Okuzalibwa kumuno okufa kumu bannange. Bwe tulaba tuze ate tujja kujja ate Tebogera kudda mukyala waffe. Tujja kukyala. Tujja kukyala. Naye tugenda kujjanga tubimanyi. Tumanyi ntino bwe twereega naffe batulyange enva. Ono mwennyini. Mukyala mulino kyami wa taata wange wali muine okunywa ali mumanyi ebyokunywa eddagala. Eryaki? Oba olina okunywa n'eddagala baba. Anti olina ekinzaali ekiganda. Alina ekinzaali. Amazzi g'ebijanja. No erimba erisimazzi ga bijanja yasama. Waliwo ebijanjala abikolamu gundi kaawa. Omumanyi oyo kaawa muzeeyi. Kati wali bw'otuuka ebintu ebiriwo tebasiika mmere na butto tebakola biki buli kimu weekiri awo. Juice abeera wa bikajjo ng'alimu n'akaniimu n'akatangawuzi. Mala ganywa kwa ndowooza bakuwa ddagala lya kutangira basezi kulya. Ate bw'otumala okujjayo bwe baamala okujja ano jjajja yali mukwano gwange. Jjajja yanjagala mu bonna. Era nze mwetondedde. Teweetonda gwe twali twagala twamufuna. Bw'oba obagamba. Bayiza twakujjayo tujja kuzzayo mayiti. Kubanga ate era ne maama wo. Balina kyakkola. Ne maama wo ate tukyaddayo ntumuno nayo. Ne ajja tetwamugjayo. Manya atalaba nnyina mbuto yagamba. Bayiza ne mayiti twagigula. Twawayo tanka. Tanka gikime Gasiya. Gikime. Asindika kyamannyo badona ebintu bye batwala ku. Yasama ki? Kombe ebirya nno. Tetwayeta tanka. Tetwawe nani gwe walitaka kutanka gwe. Kati bakyali bakwa. Gwekidde mukukube ngumi gwe. Gwe bw'oba omanyira ate tomanyira tomalaga manyira. Ate tomanyira naawe tebagera kola bya kisuze. Otizanyo n'akafo. Akafoko tekatuuka bannange katuuse. Tekatuuka bireko batagira kyakkola. Wama kikube. Kikube. Kija kukube ngumi gwe. Negweze familia bwe yasobedde. Ng'ovudde mu mangu. Ate oba omumanyira. Bwe lubale tukyagamba. Akafoko. Tetwaleta tanka, tetwaleta omutwalo gwa taata. Ye kati kankubulire. Wamma tanka mwagire. Bwe lwatulekanya mukimanye mugikime. Eje mwasiba dappati. Abantu tobatuma bintu binaabatawaanya. Mwabati asuubira okubino abakazi okwekazakaza nti kinone. Kyetuva tusaba enkoko empanga. Nitujisala kuba tejja kuzaala ndi munasanga weze yazaala. Anetula bwasini walambo ate gikime. Nga twagira dda. Tanka mwagisiba dappati. Musajja bwotyo mbe waleeta bikime. Tanka rwagisiba. Oyabirete yalina value. Oyabirete yalina. Wawajiwanika teyabomoka ne mugisiba pati. Baji bomola dda. Bagisiba ne pati. Kakati owa Boda ye muntu ateesigika. Babi nnyo. Mu Uganda wana abasinze bw'oba oyagala okukwata abantu abamaze embeerera mu Uganda. Baboda. Kwata baboda. Bw'oba oyagala abantu. Bw'oba oyagala manyi wa Boda afuna omukazi ku bwereere. Abalala babafunira ku ki? Bw'oba oyagala kumanya abanoonya amaka g'abantu. Boda egula 1000. Bw'oba oyagala kumanya abanoonya amaka g'abantu baboda. Baboda. Ate omutume enkota y'ettooke. Abantu babiri. Owa Boda n'owa Cutex nze sebagalira. Sinasanga omusajja ng'ayomba. Ngagamba akanyagula nkoko n'enkoko nkulu tagirabako. Kumbe gwatuma. Atwalayo enkoko n'ettooke. Yali enkoko nkulu. Ate lwaki abagiri yagiri ate. Ndi yafuuka musajja gw'otali. Musajja wawakanga gwe toliiwo. N'omukazi atuuka n'okulowooza nti tamubuulira alireesa kama naye nalabye omusajja wali yeecwacwana ne ngamba kasita mumanyize kankugulira ettooke. Tayogera nti bantu nye delivery. Ate naawe todde kubuuza nti owa Boda emmere gye yaleese wagirabye todda kubuuza. Bw'oba oyagala okumanya loogi empya mu kitundu buuza Boda. Lwaki? Ate batwalayo abasajja. Batwalayo abantu abazigendamu. Ate nabo bwamala n'amunyumyako n'agamba nti obutayogera kuba nze nakulabye. Balo yazze n'ambuuza nti baakututtewa. Kujja kunga nange ntekolera kintu kidogo n'akuzaayo. Ate aba Boda kati mulimu aba Boda balina olugambo. Kati tugeze kati fe abalina delivery nsombera ka delivery. Agenda akabalira okuva ku mande be yakasomba. Kagenda otuuka ng'essimu ejja muliro. Oba okitegera kyagamba. Ye muntu agamba naye olwaleero mwana wattu ono ye. Ogumye. Nina gwe natute bulenge. Gwe natwala jjo. Olwali okutuuka yasangamu afuluma balwanirawo. Beba Boda. Wano linnyeko Daddy Boda nga wakagitulaba oti wa Boda naga yaja ati oli otya. Ensoogira bw'otya. Neje ndi naye bannange omusajja atulemeddeko.
Toda mukogera. Omusajja atulemeddeko ono bannange muli muti ate wali mu abasiraamu awalanye mmwe n'akatagga. Ng'omugamaniza ebyobufuzi sibimanyi. Omanyi nze nange babinkola nnyo oba bantegeera. N'akulaba muzeeyi nkulaba nyumirwa. Naye ekintu kyoyogera emboozi ya minene yali ntuufu eyo. Nje wa Boda yali anzisi. Mukulu nkoye bino bye ndiko birala. Kati waliwo omulala. Wa Boda yali anziseeko namukunyumiza. Yangamba ne kati mwabavubuka kati mwabalina okulwana ennyo okujjako ki. Omusajja. Ne mugamba tubulamu bubuzi emmundu. Boda ne tulira omupiira ku poliisi. Nangamba soboleke nkuleke wano ngene mpike muko. Naye nga pikibo gitulira omupiira omukka mweguli. Emugamba ali tubulamu mundu gomba ikola ki. Ababoda begeza ababaleze abavuka boda baboda. Temulowooza ndi bakola mirimu gwa boda. Nze bangamba mbotunuuliranga nnyo engatto. Kati nengatto tuzirina naffe. Kati naffe nga tuzirina. Babuuse. Kakati balina ekintu kimu. Bw'otuula bw'oti. Omanyi bwe mutunulira ate mupaperi gye mugenda gwe omukwatangako muno mu mbiriizi bw'oti. Ewe fula mukutte atya boda. Bw'ataba na mpingo alina pisito. Bw'ataba na mpingo aba na pisito. Naye bo balowooza bano ababatutegamu balowooza nti tetubategeera. Tubamanyi. N'emboozi ze mu batraining emboozi ze batandika nazo. Mboozi y'emu. Batandikiriza simanyi nawe era bali musiraamu. Naye nno mujja kigwako mujja kitegeeramu. Bakyabanoonya ng'omanya. Kakati mwabawa emboozi emu gye batandika nayo omusajja atulemeddeko. Ye emboozi etandika bwe. Kati naffe twababuuse mukole birala. Kakati luli. Kati waliwo ababoda abambala jaketi 5 mu 5. Oyo aba muvuzi wa boda yennyini. Olaba yambala jaketi ezisukka mu 3 ng'oyo manya ye wa boda yennyini. Ne kali n'ababoda bakozesa interview bannange. Interview yaki? Nga bulaba tugezifa ab'emmotoka. Bakozesa interview. Balo obumanyi ekkubo olikola ki? Olimanyi. Ne kati gwe omuntu wafunamu akasente mu kyalo atunze kagundi kakubo. Okimanyi mu boda mulimu bakasiru. Nga teboogera. Naye amanya atya gy'ogenda. Aba awulira. Ne kati olutalo luli mu ssente. Kasiru aba awulira. Kasiru abatawulira abatayogera. Kiggala kale kiggala. Kiggala abatawulira ye ate bw'okubulizi naye nga aba ayogera. Kasiru abatayogera ng'era tawulira. Kati ani awulira? Awulira ye muzibe. Olimba muzeeyi waliyo omuntu nga tayogera naye ng'awulira. Bulijjo anti kati bw'oyogera ekigambo kasiru otegeeza nti tawulira ate takola oli kale katuwa mwawule yali kasiru ng'awulira naye nga tayogera. Oyo saba kasiru. Abaki? Oyo manyi olimba. Nedda oyo saba kasiru. Kasiru ye nze nkwongezako kubuulira ekigambo ekituufu ekya kasiru. Kasiru ye muntu atayogera ng'ate takola ki? Tawulira. Ate kiggala. Kiggala ye abatawulira buwulizi naye ng'ayogera. Naye ng'okumuwuliza akutunuulira mimwera naye. N'alaba nti kati ayogedde ekigambo gundi. Wabula bw'aba arespondinga aleekaana nnyo ng'omanya oyo kiggala. Ate bw'aba kasiru ye bw'aba ayagala okubaako ng'olina ky'okoze amumuunya bumuumuunyi. Ng'omanya nti oyo tawulira ate takola ki? Tayogera. Atayogera naye ng'awulira. Atayogera ng'awulira erinnya ekintu kigambo kyenkyerabidde ekituufu kye bakozesa naye nga si kubeera nti abakasiru. Kubeera oliyo ekimufuula okasiru butayogera na butawulira. Kale oyo. Oyo. Kati ababoda batandika okukola interview. Bamanye nti ono avuga boda alina kino ekirwadde bwe kiti. Baboda babba abantu. Wano linnyeko wa boda nga gwensimbu. Nga lwaki oyo oyogedde ku kyalo. Alizero linnya musana. Omanyi wa boda okugwa ensimbu nga amimu kuba akafaananyi opapa oyina interview gy'oddukako. Ovude mu mmotoka. N'agwa ensimbu. Tulera ya kookejja. Ne sino tulakayo musenyu eyitawo. Nezidyoka zitabuka ate jjukira bwe zitabuka. Alinya ku buleki najjako ekigere n'alinya ku buleki najjako ekigere. Kakati ye ono kasiru agwa ensimbu ate amayembe asambagala. Ate ekirwadde ky'ensimbu kye kirwadde eky'esswaga. Tekikuba bbali wa point. Tekikola. Kikuba mu point. Point mwennyini. Bwe simanya olina ensimbu oli mu kufuuwa mu kyoto. Ogw'ebbali. Tosobola gwa bbali ogwa mu kyoto. Bw'obeera lole yejja ogwa mipiira gya wansi. Era gwabwese naawe. Ate bw'aba agenda ayinza n'okukusika. Yagenda ky'obola abakugamba nti weewalanga nnyo w'ensimbu okukwata ng'agwa. Akusika n'akutwala gy'agwa. Gwasooka nayo. Ye agwa ku ggwe. Kati nkunyumiza kati beetaga interview. Boda nalaba ku lwokusatu. Omusajja aweeseeko abaana be aba.
baleeta abaana badda ku ssomero bakomawo ne babateeka ku dduuka ne bamugamba nti nno abaana nti nzija ziba ziwera 11 bamukubira nti oliwa nti nzija n'abanona n'abateekako ayingira main bwati bannanga bavuga boda mwegendereze nnyo mukimanyi bulungi nnyo nti akantu ako ng'oyingira ekkubo kakola nsaako koosooka okulinnyako kakola ki kabi olwa yali akalinnya ati neegireeti ne kagaana okulinnya yolole y'omusenyu anti temanyi mitwe obutwe bwagira bugize obwani obwavugana obw'abaana basatu akakantu kabi tokkirizanga wa boda kuva bbali wa luguudo ng'ayingira main nga ku piki kwoli nedda andi ekisinga waliwo emipiira emipya giyitako naye kati waliwo abavuga emmumbwa bagiyita mmumbwa kulinjola anti waliwo abakavuga obulungi waliwo abapapa kati kagamba ekirala kimu ababoda buli kaseera avuga nga alina puroguramu ate munnaye wa boda nze ekibi ddadi kyesibaagalako akuvugira ku programu ye ate nga gwomusasudde leka naawe ate nokkiriza towakana waliwo ababoda abatema ebitaala gwebagambe gwe batomedde yabadde atema bitaala waliwo ababoda ddadi nga ye alaba ekimotoka nga kibi buli omu ayimiridde najja n'akiyita mungu n'abasasa ne muyitawo n'agamba mbadde nkabazi simanyi obana nti abadde yakibazo ekyajjayitawo n'agamba ddamu nze ntegeera abadde nkibazo enkuba ababoda empi obuzibu bwe tulina mu baboda navuze eggule piki obuzibu bwe tulina mu baboda omwana amala ebbanga ng'ali ku washing bay olw'okuba ayiga otegula piki ogijja wano giddiza wali ye n'alowooza akoze eki ate no washing bay gy'aliko nga tayoza piki nnamba azaako mupiira ye n'alowooza akoze eki ayize kati ayigira ku kkubo ate ayiga atwala musaabaze ng'onnyuka kuba otuuse oli n'omugamba munnaye bw'otuuka wali ebitaala totema bitaala ababoda balina wasiwasi kati nakutuusa ddi nakutuusa anti abalina gy'agenda nagamba madamu nze ntegeera era bw'olaba nsamye ekitaala mana kibaze simanyi oba ne mubafuna bagamba ekigambo nkibaze kyokka nina owange naye bwe nninnya ow'ebbali mbonaabona naye ate bw'obanga olinnya boda ezo z'olaba boda ababbi kati ababoda ate ate oyogedde ku bubbi boda waliwo okuva emasajja awo nga ku gwowenyeggera awo waliwo boda ezibeera awo babbi naye mwe mulowooza nti abantu babategeera naye mboogedde akuvuga ku makya ennyo essaawa nga 12 dakika nga 2 awo n'avuga bw'atuuka wano bayita kasaawe n'akugamba nti efudde naye oluba okusiba bw'ati abaana bali bakuba panki bakuba dakiika 2 obeeranga ngo bakubidde omwezi nga tokyalina wadde 10 n'ekirala kati kino kigenda eri bakasitoma bw'ogamba wa boda nti ngenda makindi takuvuga panya akuvuga emaini gy'omanyi mbwate tuyite ku endizi corner kyukamba oyo yalinyako wa boda anaamutegeera kati kya boda kimala otuuka batumala otuuke wano nekimugamba abula gwe wawonye enkuma ina alenda kukuba muwala nkubbe nekivuga nekigenda ababoda kyaliko tolinnya boda takuyisa mu nsokolo boda linnyako gy'omanyi yokka tolinnya boda gy'osanze anti eya siteegi ki bayiza we ababoda ogenda n'omutuma derivala okuva emakindi derivala egenda otukagamba banaye ejja musanyumya nkubuulira ng'ajja anyumya ne munno lwaki onyumya ne derivale agibuulira ebyekisiru derivale egenda otuuka bannange ogenda wa muzeyi kagato mukubanga oyo buli lunaku kati badde nze ndo bwangambye nti nnonaggwe nabadde nsuubira nti nina kunona leero weekireka kuba luli anoonyesa obwebulenga asoka namwebulisa oli sisita we bannange akozesa akagambo sisita wange mukime kansubire gwe oli sisita we byaddala kakati oli sisita we nti kati oweka wempe naye yakuddako oba gwe omuddako oweka wempe ki olwo ne twebuuza nawuli agamba bayishakira mukimanyi naye mukimanyi naye bambi bwe mubanga muli baluganda naye owentinda ndowooza yasinga okufaanana maama wambwe abali kati tunebala tutya waliwo ebya boda ebisiru ekigamba bakitumye derivari nekimugamba naye alinamu omuze gw'obutasasula sente zange zirwayo kati nakima owentinda nenkima kati nkimye naawe ababoda mwedde kwe tosasula mwezi katubasasule mugume tubasasule obusiru bwammwe bwe nabalabako ekikwogeza mbu kati omuyita otya mbaako naawe ndi mbadde ngamba nti
oli gundi we bambi musajja uganda woyo bambi musaasira nzatira muyamba ne muguliza ku bupiira bwe kakazi ke kali enkuba yakuba ababoda musigudde abakozi baffe bino bya nnina owa boda wange batumeeka musigudde abakozi baffe mubamaze wa babatwala wa andi kati mwatandisa olugezigezi muleeta abakozi ku maduuka bano bemutuma delivery mu deteshalia okanya kwebuza omwana yadduse yagenzeewa genda makago oyo wa boda wo bino tulina ababoda baffe n'omukubira mugamba gundi twale waka ensawo y'amanda twalayo bino bikinatuka namugana mugamba paka kyayaawo n'atuula atula na mu ntebe zo ey'omukulu gy'atuulamu gy'atuulira mukugambye baba mwadde n'omuwera ku sowaani y'omukulu n'ekikopo mwamuwera ate ababoda okumanya bamanyiira amukubira n'omukubira mugamba ndeeta bintu nenterako ku mazzi nzija nnaabe ewa mukiiko yani nabide mu lujja lwaki oddayo ng'ekyangu ekyo kibisi nga banabye kumaja gona bakumache lwaki abatamulabisa mu kyabo ekyaki ng'ate gw'ovuddewo bw'oba ovuddewo kati esaawa zino ewo si gwafuga kubira kwa boda ulawo bajja taliyo kati kubira wa boda wo kale omubuuze kale ojjogweko bugwiru mwe waka nga totukiddeyo mu budde bw'olina kuddirayo ng'ogenda okumanya ndi bulijjo wa boda ataakusinga mwenjeraba ku mupiira tosobola kutuuka kamera tuzikomya mu nnyumba teziyingira bisenge kamera bisenge by'abaana bange nteekayo kamera kale kakabeegi ni kimu omukozi ali ewaka amanyi daka pulesi kamera we zitakwata ng'ovudde ne kwekyo amanyi kyogamba ndino ne gundi tamanyi weeri main switch asayize no gavuddeko ku ssaawa nga 4 ng'olwo omanya ajja era bwagenda ozalaki maidiwo omujja kalamoja naave kalamoja natuukira wuwo naye ng'asobola okunyonyola buli lukuubo liri ku kitundu bwamala okukola emirimu afulumamu ng'ayera geeti bwangayera kamera weekomanga afubutuka agende wakanyika agenda ayita ati munna munnooma oyita ogenda olaba omugamba naye wano bajjamu leero mungi oba tuyitinaga anti waliwo akakuba okagwa wali digwa wali ddala era kukuba omudda lwoliddayo nakunyumiza nti bakubye omubbi wali wansi nga ayingidde mu nnyumba y'omusajja lwolimanya nti ku kitundu atambula ajula kwesimbawo ate bw'oba olina meidi wo bw'omukemanga n'ogamba panna nsaasira n'abantu abasula mu loogi ebisuuka ebyaguba n'ebitawulo oyogera ki omanye ekikuba ekirimuli mpozi gundi zaawali zokka zennyonjo ettawulo zaawali ojje weeyogeze nga meidi wo waali mugale ne bannaye oboda otugezeye kanyike ne bannaye kanyike ayinamu olusu ojja muli agamba tawunya naawe anti naawe okwo kuwaayira oluusi mpozi mugono omusana mwe basiiba ndekaleka naawe awunya tuddeyo tukoye tetukeberako ku waya zaffe nejjakendeka bazooleza waka negwe embwa za boda zirina keya kyovula wa boda asobola okutegulira omukazi nga tomanyi anti owa boda jalaga kati omukazi ayagala yeetaano kati ng'agambye ne muzeeyi kagata ayagala yeetaano n'agatagataga kati muzeeyi ali ena agulubaguluba ku dduuka yo wa boda wazibyanza ku kkubo asooka namusindikira yeesatu gy'afunye namugamba nkuliko gino esatu gyesoka gikubeeremu kyovula busobola osanga wa boda nga yalooni eba etuuka myezi ng'era bweru n'agijjamu katuraka n'abula nga yamulema ali mukulabirira maka owa boda alina keya ku makya nga nnyinimu avuddewo ng'akatogo kajja mu tuntutuntu awo kayogati saawa 7 ng'enkoko ejja oluusi bwabako ayinza okuleetera ekyennyanja owa boda takoma kulya looni ya piki abula alira n'omukazi looni okimanyi tino webakolera embiri z'omukazi owa boda yagenda obugenzi ajja kujja ababoda balina masaaluuni ajja buzira mugamba kere yajja wano mukoleko bw'aba atwala eno n'atuula ateekawo ogumu ebiri bwokimanyi osobola osanga wa boda nga ku piki ya UDH alabiryako amaka 6 kakati ze kugamba olwaki owa boda bw'aba atisse omuntu amukyajinga ssente entono bw'omutuma nti ntwalire ensawo eno ogintwalire waliakantu property ki akamuwadde amwesiga amumanyi lwaki baseera delivery agikusera n'okusinga nga atuuzizzaako gwe n'akugamba okutwala ku saapolo 10 mmeka ne muwa buwinsawo eno gintwalire ku dduuka
N'asaba akasanvu. Lwansonga nti ensawo esobola okugwa. Bwegwa osasula Nze bwengwa Arua. Akulekawo. Bwasimbula tonnavaawo. Bwakukuba bwasimbula tonnavaawo. Bw'aba omwesigwa yo yakusaba nti mpaka 7. Ebintu by'ebibula bino biba byakasanvu. Nedda. Yakugamba ni mpaka 7. Ensawo nga ya mitwalo 25 bwebula aba ku nninga kyakola ye kyava gwagikuseera tugenze wala bwe embozi ya boda mbiri boda mpanvu tujja jongerako twogeremu awo ne ba maid tujja kubanga ne ba maid nabo twabagasa lwaki abasajja baagala ba maid baffe ba maid walizo kimanyi abasajja bati abasajja baffe lwaki mwagala ba maid si bonna kale ababagala ni ekireetera ekyo ensonga esooka nga tujagiddako eyo tujagiddako kyoba olina okumanya nti obwa maid si ggwanga obwa maid mulimu osobola waliwo n'agamba nti baagala ba maid nga naye akyogera ate naye maid mu president's office nga naye ba maid. Executive Media. Focus, innovate, succeed.